Kuva ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Abalabi ba SB4 Media balabe nga muyamba abantu bangi olwa pressure edi ku mutima nziteebaka sente nazirya ate saagala zeewaka mbadde nsaba at least ono omwami tumuwe kubanga ze zikkiriza ati wetunabeera tumuwadde kiri kijja kuvaawo buli muntu yedda kyalina ankwatizeeko nsasula omukulu oyo kiveewo. Munange Bambi tokaaba. Leero gano Amaziga gassanyu. So mami Fati simanyi bangambye sente zo watodde kuza kugula kapuloti. Naye Naawe tobyogera ebyo. Naye saagala ogule kapuloti nsaba Mukama akuwa omukisa ogule ezipuloti ezinga. Amina. Kalenda hotel makinga Christmas seno kwa walishoje batumie Christmas kawawo misaki semakula Juliana Kanyomuzi King Saha Rema Namakula Morin Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shirinze mitwale ebirio kuingira Vyeje mitwale tano Tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Ku Forest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Morin Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shinzo mtwale kumio Vyaje mtwale satu Tawa kumi Ngendonge tandika Tasubo digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba Wone nyumye chumwa keguno Netogenze mu Christmas akawawo Mrize vyana kalibazo na Big Daddy, Big Mama Evyana B5G Double cabin Hadi bode B1 tera Mbala ira Bamutajja mundongo Budete bujatu ziba Kuluwaka bajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli wasuza otya gwe yasuza obulungi ekitiibwa kya Mukama nawe yasuze mu mbeera embi leero oyinza oba nga wasuze bubi ate olunaku lw'enkya era n'okukkiriza nti olunaku lw'enkya ogenda kusula bulungi Mukama yakyusa embeera kasita omwekwasa teri mbeera yaluubirira nkikugamba ggwe wenna wenna ali yatulaba olamu bukasa obumukwasa buli kimu kibeera nga kigenda kutereera era n'okukkiriza nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tukime mu kitundu kyaffe eno kyakubiri ekya Madamu Ruth mwala emboozi ya Madamu Ruth eno abasinga mwajajinga tugambe nti abantu bakoowa okuyamba oba embeera yembi ga mazima emboozi yo bagiraba abantu naye sijja kulimba nti waliyo eyavaayo n'agamba nti kikino mpozi omukyalo omu yansindikira emitwalo 28 kikuyambeko ku rent era leero mbadde ngenda eyo Masaka neŋŋamba bwe ngenda ne ssente zino ate nga nange akasente sirinaamu nyinza okukakozesa nenfuuka omubbi so nensalawo akaseera kano nkakuwe njolekera olw'e Masaka edda twalinanga manager tuteekangamu akasente ka transport manager ndowooza naye economy yamuyitamu naye tukoowola gwe nawe nooli ng'oli eyo ng'osima emirimu gye tukola osobola kugamba eti SB4 emmotoka njatuteekangamu amafuta ku stories z'ogenda okukola wanaffe tunyigizibwamu ge mazima nawe osanga ng'omazeeko omwaka nawe kubuuza guno omwaka okukozeemu ki nga tewali naye akasente lw'okafunye oteeka amafuta n'ogenda okola stories ez'okuyamba nemuwa obuyambi tubawa fene tusigayirawo tujja kwesanga nga twekutuddemu ebiwayi osanga nga teomalunga akooyo okukolera SB4 kubanga yo ya charity osanga nga Abati nga naye atagenze ku TV ku Nice TV oba Mono TV nga gyagenze okukolera kwegamba naffe mutu supportingeko kubembera yo sinungi oba okitegedde so Madam Ruth abantu balaba emboozi yo twafuna amasimu ag'enjawulo nga bagamba omukyalo oyo kyalina olugendo lw'okutambula omukyalo oyo addeyo ew'omusajja omukyalo oyo yakolamu ensobi sabasinga bakujajinga naye nga
okujajinga osobola okujajinga omuntu kubanga si gwe okiyitamu naye obanga gwe okiyitamu tosobola kukira kumakya n'ojajinga muntu. Ku nsonga eyo tukomyewo beebibuuzo bingi bye mwatuma mumubuuzeemu tulabe bako tunaasinziira okumuyamba. Ensula nkujja ku mulimu baddewo ku mobile money jo gigenda gitya emirimu mpolampola ng'okeera ssaawa emubeera ku mulimu nina okutetenkanya kituufu ate nebaake naalyawo. okolera mu kisenyi ng'osula iri eri kawempe mukola mu kisenyi okibala ota transport oyo taxi kwetulawomeka 12 okudda n'okuddayo 12 nze 14 gattako okulya kitegeeza olunaku osobola okukozesa omutwalo olunaku because akobera olina okulekawo oko ewaka asigala n'omwana. Oluusi wano okubawo enjawulo nabuno oba okusindika wenna banfunyewo nga nange ndya. omwezi gugenda nkugwako nkukozesa emitwalo sofa nga 4 zo zijjayo ku mobile money. Mobile money akagitandika si nnyo tezivaayo nnyo because capital wange akyali wansi abajja ne ssente eziwerako of course olina obasindika ku neighbor aweza capital. So twakujjako ko story abantu baagiraba olwo mikwano gye abaagirabako bakola waliwo mikwano gyange baagiraba nebagamba lwaki wagenze nembagamba naye mbabba kubira simu mandibadde temukkiriza ate salina option ndala nagamba kankozese SB4 bakugamba baki wagenze bakuweerezayokko tewali yes baali kukakasi babanze Ruth gwe bamanyi kubanga abamu banda banko nga nkola nanti kyeneebuuza omuntu akujajinga lwaki wagenzeeyo. Yali omu balinga babiri abankubira omu nangamba ajja kudda ku 24 nangamba ali willing okumitinga so what we yangamba mukwano gwa musajja mukazi omwami akolera ku embassy ya South Sudan so what we yangamba mwami ali yalaba story yange naye waruga nti landlord omwezi gugenda kuggwako gwagwako abanja this month abanja kozi bameka yezo za 18 ebiri jeja gonde masanyalazi olumukyalo yampadde ssente no sagadde genda gye ngenda nazo yampadde ssente zino nzikuwe kyalo oyo abamu tabatera kwagalako 28 abuddemu abamu tabatera kwagala kuba atuukiriza mannya y'omukyalo oyo faani waffe nnyo nga wesitategedde erinnya nsiima okwebaza ntwala okwebaza eri omukyalo oyo wajja mukama amudizewo maybe ayitako mu mbeera gye ndimu mukama amuwa omukisa bambi ogenda kati kukola otya simanyi ngogere mazima kubanga nabadde nali supposed kubira mwami esimu luli oyo wa polote naye ng'omutima mpulira okutya nejjo nataddeko airtime nga woyo mwami still sinamukubira kyalimu okutya mutima neŋŋamba nga we namusuubiza leero 7 leero 7 yes wamusuubiza leero yes wanaabeera ankubidde nyamugamba sinabafuna sente zo angumiikirize koza kubanja mme kamwana kati kama mutwala 4 yes zamanja tabwe egudde obudde bukaaye nate tewe stressinga nnyo kinina kyegamba nti tolina kwestressinga nnyo tolina kukaaba wokaaba bebi ali mu lubuto oyo omulaba bebi ali mu lubuto oba omukoza jokoma okwestressinga tuyinza ate okutuwira nti ate mukwano tuyinza okuddamu okuwira nti ate mukwano gwammwe ali mu kawempe mu ddwaliro
twagala baby afune buzibu. It's okay. Msena nguma. Kozi yagamba azagala lumu. Tetwayogera because lunaku lwe nasembayo mukubira. Yankubira actually ngayagala sasula ziri. Ne mugamba sente zose tewali poloti. N'atabuka we twakoma ne mugamba kyengenda okukola kunoonya sente zo zikuwa. We namugamba taddanga mukunkubira ndowooza alinze simu yange because nampromisinga leero. Mukubira okwomugambe kinyuma gwe n'omwesooka n'omukubira n'omugamba nti munnange akasente mbadde nkasubira naye akasente kakyankalanyemu olaba otya. Era kyengenda okukola jasi nabadde ninanamukubira jjo oba luli naye omutima gwabadde gutya. Oba nawe kennyini otya nnyo. Ngenda mukubira leero. Watya n'ozifuna essaawa zino? Era oba ozitwalayo? Nzimuteera ku simu ye because saagalamu miitinga. Simu ye weeringa we yateekako ezange we njagala nange nzimuteereko. Watya naakwegaana? Kirungi byalongoka mu bya mobile money. Ebya mobile money birungi. Omuntu we yeegaana tukeepinga records mu bitabo byaffe nga tugenda mu Airtel oba M10. Enamba eno yasindikirwako ssente ennaku z'omwezi zino. Yes. Webiri. Okay, mu baalabye story eyo mulimu omukyala. Nze mba muyita maama. Abeera mami wange. Yalabye emboozi yo. In fact yagenze we yagirabidde teyagimazeeko na kugimalako ng'amaziga gamuyita mu manyi yakaaba nnyo. Ndowooza bingi bye yayitamu era ba single mothers mwenna n'abakyala abali ebizo batole single mother naye nga bingi byoyiseemu salutinga. Mukyala oyo yampadde ssente nzikuwe ze bakubanja nangamba SB4 omukyala oyo kamuyambe. Oh my God. Yampadde ssente zino nzikuwe. Eno eri miliyoni gibaleemu emitwalo 5. Oh my God. 5. Eyo miliyoni naye n'emitwalo 5. Emiliyoni emu n'ekitundu bakubanjako emwana. Kati 10 naffe eri tubeeremu tolaba. Tewali buzibu. Tubeeremu. Tewali buzibu. Oh my God. Ozimpadde? Mafuta. Tewali buzibu. Mafuta gano. Tewali buzibu. Badde nkutestinga. Tewali buzibu. Naye no. Badde nkusaba kati nine 10 nayo so geta okulandi road. Oh my God. Ndane yanzanyo banaye mami ani oyo. In fact adena kono yino batuyita mami waffe mami Fati. Mami Fati ali Dubai. Mukyala nze kulwange muyita mukyala kubanga yanzaala naye nga akyali muwala muto. Ayetetenkanya atalina naye ng'omukyala ono Bambi yagala nnyo okubeererawo abantu. In fact n'okumpa ssente ezo nange yampadde ez'amafuta ngamba omukyala oyo munoonyi yonna waali wanti abatembadde ngenda z'amafuta tekanalazeka awate ngendewa e Masaka. Mami Fati ye muwala ayinza okuba nga musinga n'obukulu naye atasangika. Ali Dubai eyo jakakalabiza emirimu gye era emirimu gye nga asaabaza bintu omuwa ebintu by'okuva e Dubai bamumaanyi nabireeta wano e Uganda. Amwesimbu. So mu bana abantu abamusupportinga mu bizinensi ey'okushipinga ebintu by'okusaabaza emmaali. Amagoba gano gaafunako geyakuwaddeko. Yabadde ne pulaani y'okugula akapoloti mu babbikirala
yangambye SB4 poloti eno kasooka enjireke sooka enkwateko zino ssente sokuba omukyala oyo tomudduukirire. Oh my God. Ekyasinze okumuluma nti oli mukyala wa lubuto byewayitamu emboozi gyonyumiza byewayitamu nga byebingi ng'awulira tayagala kale akendeze ku stress tosobola kuggwawo ninga ayagala akendeze ku stress. Yange waddewo olwoyo mwami. Oh my God. So bamuyita mami Fati. Mami Fati onawo oli. Siyinza ku expressinga ssanyu lyange naye Mukama yalaba emitima akuwa omukisa. Mukama akumpeera omukisa. Ojewo stress ebadde nsuza sebasize mbadde nziruka saa 9 nengamba Mukama ndala ozijjukira nze. Mami Fati Mukama akuwa omukisa. Nsaba poloti togula nakapoloti wabula zipoloti. Amiina. Neka mukubireko ko tunyumyeko obasanga naye ayinza okugambayo ebigambo. Naye nze ku lwange by the way neewuunyiza kuba amasema agasinga obungi ge nafunye nga bajajinga bagamba omukyalo tali serious musajja kwisiza bwatyo atozemu ofunye olubuto like abasinga obungi babadde bajajinga. Wanji mutabani Oli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ndi wano mami waffe Madam Ruth. Madam Ruth nali mu Maziga. Ku kyomukoledde amakya ga leero. Takaaba Bambi mugambe takaaba abakosa omwana munda. Badde nsaba obimwegambire. Hello. Yes dear. Okamba otya Madam Ruth? Ndibulungi Madam Fatuma. Munange Bambi tokaaba. Leero gano amasiga ga ssanyu. Ntegedde nti nange Katonda anzijjukira olwaleero bannange. Because omwami nabadde ninamukubira jjo naye omutima negunga jjo olwo nana natandiko airtime sawanya nengamba kankubire omukulu ono naye omutima negugaana. So Mami Fati simanyi bangambye sente zo watodde kuza kugula kapoloti naye naye saagala ogule kapoloti. Nsaba Mukama akuwa omukisa ogule zipoloti ezinga. Amiina. Wojja Mukama akuwa omukisa. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Bambi tokaaba gumaye tewaliwo mbeera ya lubeerera. Amiina. Era nsaba Katonda akunkumira obeere bulungi osumulukuke bulungi. Amiina. Naye kasuubira amaziga g'oli mukaaba kati si gannaku si kyo. No gasanyu. Yes, gasanyu nti Mukama nange anzijjukidde. Amiina. Kubanga pressure tegenda kuddamu nsuubira. Era nange banaye nawulidde ennaku nenkaba nokaaba nga ninkweraliikiriddeko embeera gy'olimu oli muzito. Nange Allah tusaasire nsaba Mungu akunsaasirire byonna ebikuluma ku mutima abikuwonye. Amiina. Nawe Mukama ojje akuddizeeyo. Mami wanji mutabani tweyanziza nnyo. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusoosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe,
all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Abasinga obungi Awe bale Bambi kufaayo. Nanga abasinga obungi story eno tebagitegeera bulungi. Naye webale kunaazaako Madamu Ruth ennaku. Ale mutabani munnange. Awateesika katandika obulamu ebirala Mukama yajja okumanya. Amiina. Tweyanzizza nnyo. Tusaba Mukama akutuweera omukisa ogutalina buyinike. Tusaba Mukama agaziye ensawo zo. Amiina. Ate akuwangaza n'omutima ogwo omugabi. Amiina. Tusaba abazzukulu n'abazzukulu bo balye ku mukono gw'omugabi. Amiina. Amiina. Tweyanzizza nnyo maama waffe. Kale mutabani. Namwe mwebale kubeererawo bantu ba bulijjo ba wansi Bambi. Amiina. Mukama akutukuumire. Amiina. So oyo no Mami Fati yafuuka maama waffe kuva olunaku lwe namusisinkana. Atambudde naffe. Tuyambyeko mu ngeri zonna. Bonna bwe tulemereddwa tuyambyeko. So tusaba omukulu oyo omuwa akasente keba obulamu obw'okukaba buggweewo. Teri mbeera ya lubeerera andi teri bizibu tebiggwa. Kuba kati right now zo zifunye ojja kubanga ate oba oliawo landlord nazo zifunye okuba oliawo ate bizinesi yeetaagamu naye tukwate mpola mpola kasita ekizibu kivudde. Tetwagala kuddamu kulaba ng'okaaba. Twagala kuddamu kukuusa mwana waffe. Oyo mwana waffe. Kyomanya nti tukwagala nnyo. Tukwagala ng'oli mulamu. Kitegeera mukwano. Tusaba Mukama kutukuumire. Kasente tusaba Mukama tukasabire kayite katuke bulungi ku nnyini bwako. Era tukawente. Ngenda zigenda kuteeka ku float ku mobile money zonna zimuteereko. Zonna from before nga sinaba zimuteerako ndasooka mukubira mukamenya gateekako ampe enamba kwe mba nziteeka. So banange Mami Fati Mukama kati nagundi oli mukubireko ani yali brother wo kwano yamuconnectingako. No, esimu yange ye amanyi abali bweru tukozesa internet. Esimu yange yafunamu obuzibu naye mukyala we ngenda mukubira. Omutegeeze nti sente ozimuddiza. Yes, so bonna before nga sinabazimu wange ngenda asooka kubira mukyala pastor ne kazini wange still abakirimu bambuulira ekyokola. Mukama mulungi tidde tujje n'abagamba Mukama wakikoleddeko. So kakyomanya nti Mukama ali naawe. Kituufu. Mukama teyerabira banaku be. Ne mami oyo atayagadde mwatuukiriza linnya naye Mukama muwe omukisa buli omu ekitono ekinene Mukama kimuweeremu omukisa. Amiina. N'abajajinze Mukama bawe omukisa. Tusaba n'abakomenti nze ku vidiyo eno abategedde obulumi Ruth bwayitamu naye nga tolina busobozi bumuyamba. Tusaba Mukama agaziye ensawo zo ate oba oliawo ku mulala onoomuyamba. Kuyamba tekuggwayo nti alina obuzibu byabasinga obungi. Tusaba gwe wenna wenna asanyukiddeko ku Ruth Mukama kutuweera omukisa kuba akasente kano kafunye naye bangi bakusanyukiddeko mazima. And waliwo bangi abalidde obubye abagala kati singa zibadde zange singa zibadde nze tebabulamu naye naawe ezizo zijja. Tusaba Mukama
saba mukama zijje zizo kuba zino zo sizizo nange sizange ensonga kitofe nzimuwadde nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga tuyanza nnyo bannaffe abaziwa Amusangudde batutekamu ssente ne babbikirala Kiralion tweyanzizza nnyo tweyanzeege mukama batukuumire mbire bulungi mweraba